Kitaffe mu Katonda Ssaabasumba waffe mukadde waffe bwana mukulu ate mukwano gwaffe nnyo mukwano gw'abangi Father Kibi bakulembeze baffe munna n'ekereziya bakulembeze bannange Sebo Katukyaza Honorable Kiyaga Dr. Idan muto wange Sebo Honorable Nsibambi Obaala Zeewa ne bakulembeze bannange mwenna basebo ne bannyabo Mukama mulungi era obudde bonna nze no ndi waka bannange era ndi musanyufu okubeera ewaka jjajjange omugenzi kati Yosefu Walakira bangi gwe bayitanga jjajja w'ebyobufuzi mu Katuliki yeebasaawo bubuule era Honorable Kiyaga yatutwala ate kitange yeebasaawo Gomba nakulira mu Mpigi district kati wano ndi waka ate n'omu ku bakojja bange yabagambye nti bakojja bange batudde wano ku lusozi kale bwe mbeera wano Mpigi mbeera waka nsanyuse nnyo nnyo okubeera wano Kitaffe mu Katonda obubaka bwange bujja kuba butono nnyo bujja kuba bwakwebaza na kujaguza n'okusookera ddala mukadde wange nzikiriza nkozese guno omukisa okuyozaayoza okutuuka kukula eri obwa Ssaabasumba twebaza Omukama kitatulekeredde batujjako ekkula ate atuddiza kkula erinnya lye ligulumizibwe njagala okujja kuno n'okuyozaayoza ab'ekika ky'Olugave wadde omuti gwabwe gwagenda ne be batuwa Ssaabasumba nze ndi Wambogo naye era waakiri mukyala wange gye buvuddeko bamubatiza erya Namakula yanalanga wengabanira obwa Ssaabasumba njagala nnyo nnyo okwebaza ekereziya mu maaso go Ssebo Ssaabasumba twebaza nnyo ekereziya okutulya ow'emyoyo okutukuumira mu layini Father Kibi oyo atukoze bulungi nnyo abadde muzadde newankubadde emyaka gye si miwanvu nnyo ebigambo bye bitulyowa nnyo emyoyo but most importantly bitukuumira mu layini kubanga oyo Father Kibi gwolaba n'amwatulira era naffe we tuba tukulembera abantu tutambula twegendereza tubeere ku kkubo ettuufu kubanga Father Kibi talina kyajja kusirikira nene ekereziya Katolika okutwalira wamu tusiima nnyo olw'okusitulanga eddoboozi naddala okwogera ku biruma abantu okwogerera abo abatalina ddoboozi mu mbeera yonna mu kunyigirizibwa ne mu kutiisibwatiisibwa ekereziya esigadde ku bubaka bwa Mukama waffe Yesu ng'eyimirira n'abanyigirizibwa eddoboozi ly'ekereziya libadde nga terikankana ku bannayuganda abatemulwa eddoboozi ly'ekereziya libadde nga terikankana ku nfuga ennungi ku ddembe ly'obuntu ku bantu abasibwa nga tebalina musango ekyo tukyebaliza Omukama twebaza n'obukulembeze bw'ekereziya tweno ng'Abakatuliki kitweyagaza nnyo era bwe mbeera mu bannange engazi wange mbagamba mutuwulira ffe Abakatuliki kubanga tuli mu kiseera nga n'abakabona ba Katonda batya abo balina emmundu okusinga bwe batya Katonda ekyo nno si bwe kiri ku ekereziya Katolika so ekyo tukyenyumirizaamu kyongera okuwa abantu n'abo ababadde batajjumbira nnyo mirimu gy'ekereziya okugijjumbira kubanga kitwongera obukakafu nti ddala mu maaso ga Katonda ne mu abo abakiikira ekigambo kya Katonda tubeera safe mukadde wange Ssaabasumba wadde ekereziya etukoze bulungi nnyo naye era njakukozesa guno omukisa era okulopera mukadde wange eriyo abamu ku bannaffe bakristu bannaffe naddala abo abali mu bifo ebyobuvunaanyizibwa abo abali mu bifo eby'obuyinza abakozesebwa ne bakozesa ebifo ebyo okunyigiriza bannaabwe nga mutwalidde ne bakristu bannaabwe bangi banyigirizibwa abali mu poliisi abali mu magye bangi bakozesa ebifo ebyo nga bakristu bannaffe ne banyigiriza baganda baffe ne mu parliament
banji bakozesebwa nga bakristu bannaffe ne banyigiriza baganda baffe ate ne bakka ne ku baana baffe ne mu masomero. Kale nno tusaba Omukama agole omukono gwe ng'ayita mu bonna atusuumuse atusomose okugesezebwa okwo. Omukolo gwa leero gwa kuzimba ekereziya kya kitiibwa nnyo ffenna okubeera wano. Nawadde siri wa kubeerawo nalina programs endala era ne Honorable Kiyaga bwe yantegeeza namugamba ye ababaka bonna bajja kubeerayo. Naye mbandi awo Father Chibi nga agguse ku ofiisi yange. Gwali mukisa nnyo okukyaza ku Father Chibi kubanga yatusanga tugenda na mukusaba. Kale olaba omukisa okufuna Father Chibi n'asabako naffe. Naye ate nandetera ekizibu nampita ye kennyini neŋŋamba kati awo natandika kupulaninga kukyusa byonna byenayina okubeera nabyo olwaleero era kyamukisa nti nange nsobodde okubeerawo. Fenno njogera mu biti bibiri wadde ze pulezidenti w'eggwanga gwe mwalonda naye nga teyasobola kulawo ate nga nkulembera n'ekibiina kya National Unity Platform naye ate era nze Kyagulanyi era nga wamu ne mukwano gwange ono mukyala Kyagulanyi Babi Itungo ffe tukulira amaka g'Abakyagulanyi. Kati bwe tuli mu kusonda nja kumuwayo omukisa yayogere ku lw'amaka gaffe kubanga wano mu Buganda omukyala yakwata ensawo y'amaka. So maama genda kusaba obitebye ku lw'amaka gaffe. Byonna byalinye first rate. Byalinye ebintu byalinye waggulu first rate totusibye enjala totusiza njala. Era ndi wa mukisa nnyo okubeera mu kifo kino n'ensaba emmisa nga omukulu era mwannyinaze eyagiyimbye. Ssebo wa Bishop ndi wa mukisa nnyo era nkyebaliza Katonda okuva wano olwaleero. Nga bwe mumanyi ffe nga Bakyagulanyi twanoonyanga nnyo ssente dda. Bizinesi zaffe baaziggalawo. Ono omwami yali muyiiya n'ebintu byalinye first. Yagendanga n'ayimba ne bamusasula. Ensawo ebiseera ebyo yazitowa. Sisobola gisitula nzekka. Naye kati ngisitula nzekka era eva mu kasawo katono nga kano. Naye tubaliza Katonda obulamu. Ku lwa famire yaffe era nga tutandika butandisi buli mwaka Father tujja kuwangayo kye tukuwadde naye olwaleero tuguddewo akawunti yaffe ne miliyoni 1. Tengede konti ya kasi. Kasi. Ya kasi. Astiredi anatusuza enjala pozi n'ekirala banange ejjo. Tweyanza nnyo nyabo obubaka bumutwadde ku lwammwe Bakyagulanyi. Kati nja kwogera ku lw'Abannagomba, ku lw'Abempigi. Waliwo omu ku bayigirizwa ba Yesu yagenda n'asanga omulwadde. Omusajja asabiriza ku yeekaalu nga buli ajja n'amusuuliramu ekinusu. Naye omuyigirizwa oyo teyalina ssente. N'amugamba sina ssente naye kyennyina kyenja okuwa. Bannange omukyalo ono andoopye naye byayogedde bituufu. Nze sikyalina majja. Sikyakola naye kyennyina kyenja okuwa ekereziya. Mukadde waffe Ssaabasumba bwe nabadde nzija nazze gwe ombadde ku mwoyo nazze n'ekirabo kino naye mukadde wange omukyala angambye nti omuko aba ayagala nkoko. Nazze n'ekirabo kino mukadde waffe Ssaabasumba
naye nsaba ompe olukusa ekirabo kino ate nsooke nkozesa obukodyo kiyambe ekereziya male nkikutuuseeko mukadde wange. Ekifaananyi kino kikya Ssaabasumba waffe omujja. Mbadde njagala kusaba kubanze sente zange maanyi g'abantu ziri mu mmwe, so njagala kusaba n'obuweebwefu Ssebo Honorable Kiyaga ne Honorable Nsibambi kuba mwe mutwala omu adde ku mukono gwa kkono n'ekibbo, omulala adde ku mukono gwa ddyo n'ekibbo. Maama gwe weetuulire bino kati byababa. Njagala kusaba ba Honorable ababiri ebibbo nga muleese bitono. Muzalaba abantu b'Empigi. Honorable Nsibambi nsaba bamumpere ekibbo. Okay. Kakati nja kusaba abantu b'Empigi bakulembeze bannange mwenna bw'obanga olina ez'amafuta ezisigaddewo tuzireke ku mulimu gw'okuzimba ekereziya. DJ obwedda gw'ebifula ayagala okupulinga obuyimba. Nedda. Waliwo akayimba ke nayimbira paapa banaye tuli mu maaso ga Ssaabasumba. Bw'oba okayina ngenda kusaba okaleete nange kanga mwamu kanga mukabaka wo kanga mutuwe ayimbire akangemu tuwe ayimbire bene obadde ki DJ yakuwa akangemu kanga mwamu kakati kamayitemu twakayimba bwe kakwata omubabiro zimba ekereziya lwandiseno ngakulembeze infact twetolo tulimutabana bakule bayitemu wano mpolampola zinde mukadde mwana tundi ndudde n'okuyimbamu ebivulu babigala katukamakuba ekivulu saawa zino mpolampola nezizimba ekereziya yaffe tulira baliwo ababaka bange ababaka mugezako sereko wakayima ensonga nyingi zindegerawo enyumiriza buli buwangwa bisiwulamu Thank you.
mukadde wange Father Kibi saba nzikirize nfuna omukisa ekirabo kino nkyanjulire Ssaabasumba waffe. Mpozi bwe tubeeredde wano Father Kibi zikiriza kambukuwe nti leader position leader of opposition ate ankubi akalipo ekirabo kyembadde ndowooza just okuwa Abasumba leader of opposition nangamba kakiwerekerezeeko emiliyoni 2 ziyambe mu kuzimba ekereziya. Leader of opposition muganda waffe Honorable Matha DJ Kufawa wanange Okay. Hello. Hale basema ne banyobo essaawa eno tukyagera maaso medisereko tumulire ekiddako tugenda mu kyemisana basebo ne banyabo nja kubasaba tusigale nga tutudde abateesiteesi Father Kibi tutwale maaso sokubatwala mu maaso amatu mutoke muleke Maka Alina mwana agende kati oye mwana kale mpozi n'ekirala bano abasajja bategeera kye bayita diversion bamutegeera bano abasajja bategeera diversion
Abaye. Mpozi olanyambuki. Zobuliba. Moving time. Hey. Kubadde bukyate butandise okuba abantu nebadanga obusajja buno. Mbe. Obusajja obulabye. Sorry ate. Butandise okuba abantu obusajja bataali. Okay. Motoka zonna baziblokinze. Zirabye butandise okuba abantu. Sebo butulemeddeko. Mpozi n'ekirala wama beeyo mumujeba, muli mujeba. Olanyambuki? Twabimanya dda omusajja yafa dda, tebalina kye batugamba. Kati mulese diversion. Wamaijo wabaddewo ki? President yakubyani? Bananga abasajja bategeera diversion mbatidde kati. Balabye ng'omusajja HM bamuta. Ne bakati katulete diversion yola. Nyolanya tukimanyi yafa dda. Ne badda yatandika okukanga buli anabikawo gundi olanya tugenda musiba tugenda kukola kine mwe basajja mwe mumanyira nenga byebyo omukulembeze addayo waka banange mwe bale kubeerako mwe bale kusharinga mwe bale kwagala Bobby Yanga mwe bale kwagala nkyuka baganda bange omukulembeze addayo waka ya sajja munange bakutumidde babuzeeko nange mbatumidde nnyo erinnya Speaker wa Nansana Municipality Kasozi Hamza batumidde nnyo tukomawo okuva okwolekera omukulembeze okuzimba ejjaaji wano MPG President waffe tumulaba nti takyalina kasente naye olaba nti yekembyekembye n'akwata emiliyoni emu eya Uganda n'agiwaayo kikulaga nti omuntu ono ayagala ddala sente zakoze ozirabya ng'oggyeko sente zasondedde akugambiddewo nti amaanyi gali mu bantu nakwata ekibo byonna ne bijjula alaze nti ono ye pulezidenti yennyini yalondebwa abantu sente zokka ze bayiridde ebibbo mwena muzirabye saagala kuziddamu akikubye n'akikubira ddala era tusuubira nti kyaki egenda kubeera ng'etandikibwa okuzimbibwa ssaawa yonna pulezidenti yaffe naye agitaddeko omukono tekyali kulanga kulala mwena abatasobodde kubeera nga mubeera musobola okubeera nga mutuukira faza kibi nno waddala kubanga naye abeereddewo sitwaga eno musajja mwogezi w'amazima ayogera ddala ekyo kyennyini ekiruma omuntu ku mutima era tetumuvaamu olaba pulezidenti yennyini asituse n'agamba nti kaŋŋende namwe muwuleremu kyonna kyalina beera ng'okisindika ewa faza kibi alabe nga atuukiriza omulimu ogwabadde nga atandikako sitakutumidde sita Uganda empya tukwagala nnyo muganda wange leero amawulire tewagafunye munnange naffe tulabiddaawo nga obimanyi Robadoba style leero omukulembeze tatambudde nabamawulire kitegeera era leero ngambe nange kankole kambaweereze munange tusobola okikola naye nga baganda bange kiba kirungi ne tukwatagana ne wabeerawo amawulire ne wabeerawo wa security okisegeera baganda bange laka bwofuna ka information tokasirikira nezaako kyensobola nange nenkubirako benkubiddeko naye ng'obudde bubadde bugenze kaakati omukulembeze addayo ewaka munange nawagambye dda munange sita Uganda empya omusajja akuwulidde baganda bange mbadde nkyabanyumiza nti bano abasajja bategeera kye bayita diversion kyo bakimanyi omusajja badde afiira mu miguwa ekyemu nga bamutta abatange abasajja nebagaa kati okugjawo bino byonna katuleete diversion yaani ye olanya tukimanyi yafa dda ne mutandika okutiisatiisa mugenda siba abantu mugenda kukola ki mazima mwana abasaabaze abayiye agambye katusooke tuwerekere pulezidenti abadde agenda eri n'akyusa emmotoka abasaabaze n'agamba musooke muveemu tuwerekere pulezidenti munange byebyo naye ng'omukulembeze waali wonna mbamanyi mba mwagala mulabako enyamba eyo naye nga emabega bubeerayo busajja era bugoberera naye nga kati batalina kye batugamba tewalina kye batugamba abatakisi ayambye n'abulokingawo naye ke bumukwatako yes
Yes. So baganda bange byebyo abe masinya abatumidde wali wonna wali omwana gwe bayita abe masinya. So baganda bange kadeye waka nenga bambi omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi munange ndowooza mwena muwulidde speech y'omukulembeze ejjo First Lady yagambye obuzindaalo bakole ki eyo wakwata kazindaalo aya ngomanyo yakwalula esiridde tulingana fena edda omusajja yafatta naawe omusajja olanya yafatta ne bagezaako kukola ki kati balabye nga omukulembeze akamuse ekyemwakuta bannange ne bagamba kakati mulaba ekisobola okujjawo gundi eno tusobola okukola ki okubikoolanya bulijjo tunoonya we tumubisizaawo nga tebalaba munnange omusajja oyo mbu yagamba mbu Museveni ye Yesu w'e Uganda kakati Yesu akuvudde mu bambi takozeeyo kyamagero yadde n'ekimu takozeeyo kyamagero n'ekimu n'akuleka n'ogenda baganda bange sagala mugambe nti ndi wano kuba ndi musanyu oba biki ebyaddala bano abasajja twabakoowa kino kankibagambe twabakoowa noddawo nokkiriza okukusirwaza okukukozesa naye nga bannayuganda bali eno bali mu kubonaabona yensonga lwaki oli afa ffe ne tubeera musanyu munnange naffe tugenda kufa tukimanyi naye ovudde otya niyo gwomanyi okufa kati bwewulira kati olunaku Museveni lwalifa embuzi tugenda zisala ente tuzisale maama nze ate ngenda kusala kuzize zennyini kubanga amanyi wabeera munange nina komenti gyendabye eka Bobi yanga kyogamba goli musanyufu ebyaddala ndi musanyufu kati mugenda kungamba ki temwina kye mugamba basa abantu baffe bafranka sentes abafa baliita na Bukenya kati mwana ino baggwawo lwa buwoomi obadde kyani kale tuli live kakati muganda wange abe masinya gambye abatumidde mwebale kubeerayo abe ogambye toli bulungi kasiteri ya transport leero speaker w'enasana yabikoze tate nasana leero embata siri bulungi bambi yabikozeeko emmotoka yagiwaayo kasaddaaka eno yo yagiwaayo kasaddaaka nagawaayi eno geyambeko munnange abasajja abo mugenda tusonyiwa tulina byogerako tulina kusanyuka nga bafudde kati jukira be bagamba nti be bayinamu Katonda mu government yaabwe bayinamu Katonda bayinamu ba Yesu kati abogenda bakola ki katwogere kubanga fe tumanyi Katonda omu osekeera tumanyi omu naye oli nase tukada ono ye Katonda wawa ne Uganda bambi takozeeyo na kyamagero bambi so tulabyeko nnyo batulabira abakafeero bagamba tubatumidde Moze Radio bambi olanya olanya nze amanyi kweri singa abadde amanyi nayimugambye olanya genda ogambe bamuze Radio nti mbatumidde ebyo byo tugenda sanyuka sagala ate na muntu angamba nange toyogera bwotyo nawe ogenda kufa yava wano nga muvipakiti batwala maiti omusajja wanange webale kuntereza amuza kasozi anterezezaamu nti batwala maiti munange abasajja abo bava wano mu Uganda nenga bandizimbyewo amadwaliro agakabi ne bava wano ne bagenda bafiire eri ne bakomyawo mu bibokisi era mulinde olanya kye bagenda omuleeteramu maama tetubalinaako obuzibu mugire mulowooza mubbanga
muteeka mu bintu byammwe n'ekiseera kijja tuuka nga eddwaliro eryandikuyambye ng'oli mulwadde ng'ate temuli ddagala ne bakutwala eri ne bakukomyawo mu box mu keesi. So baganda bange saagala wabeewo omuntu anyigira saagala onnyiigire olw'okuba nsanyuse munnange kati nayakoze eki abaana baffe bafa ne basanyuka ne bagamba mubakubire ddala mukube mukajjukira kano akasajja ye kaddawa kano kaliiso moojo kaddawa liiso moojo omumanyi kano kajeno feke jeno simanyi jenaani kagamba bagenda tushutinga bagenda tukuba mama namwe mugenda kufa boy mugenda kufa ebintu ebyo tulina kubyogerako baganda bange tulina kubyogerako kati mbuze balina kye baŋŋamba wabula bwe mbanjogera nganze Bobby Yanga siri mwogezi wa NUP siri mwogezi wa People Power siri mwogezi wa President ebyo bigambo byange ng'omuntu bwe mba nkunyiizizza si People Power si NUP era bwe mba njogera ebigambo ebyo manyi n'okuggyako enkofiira ne ngiteeka wansi era saawa zino sijjambadde ndowooza ebiviri mubiraba President atugamba ng'onyiise ekimanyi ng'abantu munyiiga jjamu enkofiira yaffe kiteeke wali kola byokola osegeera so munange President enkofiira sijjambadde so se nenjiteeka wansi era yino njikute mu ngalo olanya otulabyeko nnyo bambi Katonda takoze gundi Yesu wo takozeeyo yadde ekyamagero nakyo kyogere nze nasooka okyogera sebo nze nasooka okyogera banange olanyageza bagwawo lwa buwomi nyabo ulireka muri basaze embuzi bitufu yigweka nawe basaze da hino juzi President yakola posti nentyamulenga Mr. President nadenguze yakabuzi kange kati nkazeeyo abaana ne bagamba Bobby Yanga togeza nozayo embuzi eyo gireke omusajja nga wamma bituufu omusajja yafadda bagezaako munnange bulijjo simanyi ti bano abasajja bati okufa namwe muti okufa nga muta abantu baffe ekyo kibere kyakulabirako eri byabufuza alowooza nti onabeera nti osinza President Museveni onaawangaza nti yakuzanya yasinza President okulaba nti amwe akafa akakobwa sipeeka sebo namuyita Katonda namuyita Yesu nga n'entebe agituulamu yadde n'ennaku essatu nikwe banange mwezi kati mwe abakyasinza President tumanyi mumusinza ku nsonga ki oyo President Museveni talina kyasooka kubanga yaman mukitegedde baganda bange nabagamba efe wetuli President yatugamba tukiwe mu wikadde bano abasajja bakadde tebakyasobola kuwangaala mu myaka emeka kati baabo ffe tukyali bavubuka bato boyi Bobby Yanga okufa gundi okufa oba omuse naye mmwe emyaka gibawuubidde akawero gibawuubidde akatambaala embuzi yange bananga beewaka sagala gisangako bulago migisale naye nga ngirina banange ngenda sala ya neighbor agwe abaana ba social media nange kisobola osegeera so waganda bange osegeera atwala maiti nga banoonyerezaako sente era zonde z'omuwi w'omusolera lezigenderako okujjako oli omuyayo wali omuyayo omu ng'agenze kulambula n'alimba nti mulwadde oyo ye twamutegeera naye wano n'ovaawo ng'oli mulwadde byaddala maama tokomawo n'okwekanga nga mu Amerika taliyo ali mu mochale wali mulago by the way tugenda kuyita mulago tusooke tukebere bano abasajja teba bamuteeka wali mulago mu mochale mwana baboyi mwe basitula ennyonyi ya Uganda balowooza nti bamutwaliddemu sente z'omusolo bafala abo mwana
So baganda bange ndowooza mbabuuzizaako tunaddamu bakyali bange mbonyanga nga bulijjo Actual reality. Yeah, man.